Inside Story Uganda, real source of political updates. World Health Organization agambye muveeyo abakulu abo tebaragambalira ntuufu era baragajjalira obulamu bw'abantu mu biseera bya COVID-19. Bw'otunuulira America okuva mu kuteeka ensimbi mu World Health Organization omanya waliwo embeera enkambwe kuba mu nsi 196 eziri mu mukago guno America yesinga okuteekamu ensimbi ate n'akola ekikambwe ekiyinza okwekusa ku byobufuzi byaffe asonyiye abasibe 1500 abamu bano bakwatibwa nga 6 January 2020 oba ojjukira Trump nga bamuwangudde akaluka 2020 abakulu bano bakola okwekalakasa okwali okukambwe ennyo n'okusinga ddala ababiri abaali abakambwe ennyo Enrique Torrio wamu ne Rhodes abakulu buli omu yali alina akabinja kakulembera omu babadde bamusalira ddala emyaka 22 abo yatandikiddeko n'ateeka omukono ku kisonyiwo era bavuddeyo leero mu kkomera. Akoze ebintu bingi mu kujja ekisinze kati okubeera liikiriza ennyo bye byataddewo nti ekyokubeera obubeezi mu America ne bakuzaalirayo tolina kubeera munansi wa America bw'oba ozaaliddeyo ng'ate oli illegal immigrant gw'ozadde naye talina kubeera mu America bingi bikyeraliikiza ne mu ssaawa 24 Ssemyo ndowooza ng'agenda kusisinkana olukiiko olwa Senate n'abakulu n'okusinga ddala ne Speaker alina ebyenkizo byagenda yakyusekyuse yeraliikiriza nnyo Africa nti ku bagenyi abakulu ennyo be yayise newankubadde yakoze likoda mu kuyita abagenyi abatatera kuyitibwayitibwa ng'abakulembeze wa Italy ne Argentina. Mu Africa tewali mukulembeze n'omu gwe yayise n'ate n'ayita bapasita babiri bokka bwe bati omu muyimbi Nathaniel Bassey ate n'ayita n'omusajja omukulu ennyo eyo w'ekkanisa gye bayita Deep Bible Life Church eri mu Nigeria eyo omusajja bamuyita William Kumuyu church ye buli Sunday tuza abantu 12 n'omusobyo bibokka be yayise. Yakoze ebyenjawulo binene nnyo mu kusooka so abakulu bantu tugenda kutandikira mu dakiika 2 okulayira kwa Donald Trump kuno n'okukomawo ku bukulembeze kye butegeeza katono awo tugenda okuva tetulande tuke tukomewo mu by'obukulembeze n'obufuzi waffe wano mu nsi yattu Uganda. Bwetyo nga bulijjo olwokubiri ensonga tuzeesa bweso Moses Bijiru okwewombeka akolera nga bw'oli omugenyi katono nnyo njagala nveewo katono okulayira kwa Donald Trump kati tunagenda byabufuzi wakulabye wagoberedde kitegeeza ki kiraga ki kyakuwadde kino ddala kufa abolekera ebyobufuzi ebikamba. Okulayira kwa Trump America esigala ekyatuli mu maaso mu kusetinga president ez'ebyobufuzi eby'ekigunjufu buddako emabega katini mu kuziika kwa president gwe bakaziika namukadde yafiiridde ku myaka 10 olaba nga ba president batudde wamu nga bakava mu campaign nga bakamala okweweereza minza ezo ez'ebyobufuzi enkambwe ennyo naye omulambo gwabagase ekyo bannayuganda tetukikopayo tukopa birala kati that kind of decency yo tetugikopayo ate nga ndaba abantu tebava ku nnyonyi wano balinyanye ennyonyi okugenda mu America wa ekiba kibatutte kukopa ebyakuziika ekyo tebakiraba abasajja baavumagana mu campaign naye twamaliriza nga bakoze eki batudde wamu mu kulayira kyabadde kyekimu buli muntu ow'ensonga mu America yalabiseeko era n'atuula mu katebe k'akatuufu era omukolo ne gugenda mu maaso naye nga omuntu agenda okuba ekirayiro elite class ya America tekkaanya naye baawo respect okusalawo kwaki kw'abantu era ne babeerawo n'akuba ekirayiro n'atambuza olabye otalina kwerabira nti Donald Trump ayina ekiwandiiko kya signings kyendowooza nti kikulu nnyo okusinga ku bino yasayinize ku document eclassifying gender because mu America ebadde issue nnyo abantu beebuzaabuza sijuyi ndi bwe nti ndiko akabina n'agamba I only have 2 gender female and male oyo nonsense akomye leero tulina mukyala na mwami full stop era nayiwako omukolo endulu nevuga era wano tulina abantu nga beebuzaabuza ku nsonga ezo omayize Trump musajja wange bulijjo oli wa Trump nzi yansibyako wano bwe yali ajja wali eri mu 2016 bwe yali ajja bansiba emyezi 2 wano yajja kuwona bwe yali ajja ekisanja ekisooka
nagenda ku American Embassy ne munoonyeza akalulu. Gwe weetwala gugundi mu 20. Zinagenda kunoonya kalulu awali abalonzi ba America. 2017 ya. 2017. Sebo DPC yali ekansanga awo baali bamuyita Mugerwa. Kati wali onoonyewo kyawo kwembaza. Abalonzi we bali ate obasanga wa abalala aba America. Ewikisi bbiri luzira. Ng'ogenze kubagamba Trump ngeze kusaba kalulu ka musajja wange. Ng'oyingirira embassy? Yes, era najiyingira. Kakati Trump mze abeera musajja wange ebbanga lyonna tandisappointing. Naye ebyo byonna nga weebiri. America abalonzi bawadde Trump executive powers. Naye baatuuse ku parliament oba senate ne bajawuzamu ebitundu ebi. Era kino bannayuganda njagala mukitegeere, mukiwulirize era mukiyige. Republican bagiwadde ababaka 220. Democrats ne bagiwa ababaka 214. Era ensiitano zabadde mu kulonda Speaker Mike Johnson owa Senate. Bamulonda emirundi ebiri, akalulu akasooka kagwa butaka ng'akasinze n'akalulu aka ne bagayo yo margin tejja kukola ne bakaddamu. Kati ne babeerawo abademocrats ne basala eddiiro bana ne bajuliriza wali ensonga neva mu ddiiro. But olaba balance of power ku level ya legislation. Unlike mu Uganda bwe tuddira Oweekitiibwa Kabanda ne tubawa executive power ne tubawa ne legislative power. Ne tusigaza nga banambozi baliyo bamuswaba tebalina kye bayinza kukolayo because they don't have numbers. Kindoza kiba mu kulonda eno gaba balonzi. Anti nze ngambye balonzi abanda basaawa zo. Nti basebo ne banye ba America tuleme giyigirako bisiyaga byokka nabyo yabigobye tugiyigireko ebintu by'ekitegeevu byekola. Okay. Mukulu Emmanuel Dombo. America Donald Trump alayidde ekikuwa kino byolabyeko bukyayalayidde. Ekisooka mwami Trump wabanga alaba tumuyozaayoza obuwanguzi bwe yatuuseeko kubanga wano America Trump ng'olaba genda maaso. Sebo omwami Zambali nali ngenzeeko mu White House ne Pentagon nga tugenze okusisinkana aba America. Wano waliwo abakulembeze ba America ku kitebe abatekinga notes buli saawa ekikwata ku America. Era singa omuntu yenna va mu Uganda n'agenda okusisinkana omukulembeze yenna owa America buli lunaku wabeerawo report ebeera prepared ng'ava wano. Era bino bye twogera bino waliwo translator agenda okuwuliriza nti ayogedde ku kigambo Trump ku media kyabadde agamba ki. Bakiteeke mu lulimi bakiweereze Trump bategeere. Era oyinza okulaba nga Trump gye bujja wandise ebbaluwa nga yeebaza nga naawe akuyita nga yeebaza nti weebala obubaka we wayisa ku bubaka bwa barometa. Ekyokubiri sebo njagala nkubuulire tijjo natunuulira abantu abaali batudde ne Trump nga bagenze okulayira ng'atudde n'abantu abasinga obugagga mu nsi yonna. Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, abanene abeereere. Bw'otunuulira ensimbi we yagamba nti agenda kulayira ze baamusondera okutegeka okulayira ne zimenya rekodi nga tezibeerangawo. Naye ng'ate wano mwami Kabanda bwe banga bakukuta baagala kuyisa bajeti y'eggwanga owulira classified n'owulira kino n'owulira supplementary n'owulira kino. Kaakati demokrasiya abantu bwe tubanga tunayagala okukola demokrasiya wano tulina okukola emisingi gya demokrasiya nga giri based ku economy. Ng'abantu abasalawo bagagga ekyokukola bakimanyi ng'era tebagenda kwegayirira. Naye bw'osanga abantu nga baavu nga n'emmere tebalina kireetera omubaka okubeera ow'amaanyi ennyo oba oyo ayagala akalulu bw'abanga alina ensimbi mu nsawo. Kale demokrasi tumukoppe naye nga tumanye ti Abaamerika bo baayitawo baasomesa abantu baabwe mu buyivu bayivu nnyo.
empuliziganya ku mitimbagano gyonna wawulidde ne Trump nga ne TikTok agante gende mu maaso kubanga bavubuka bayita ku mikutu egyo ne bamuwa obululu we batawangako Republican. N'ekyokusatu nti ekonome efaana bwetu naye ekisemberayo ddala kyenjagala abantu bayige titwakoppa demokrasiya wa Amerika ne tukoppa kukuba kalulu n'okukabba kubanga bw'ogenda mu kooti wano nga tumaze okuba akalulu ejjudde misango gya kubba kalulu mu kooti za Uganda. Bw'ogenda mu babaka gye babalondera newakubadde ne Trump ku mulundi guli naye yaga nti baamubba naye nga ku luno olabira ddala nti foundation yaabwe ya demokrasiya ekola naye kujjako okuba akalulu waliwo n'ekirala kye tutakoppa. Demokrasiya olaba wano Mwami Museveni buli lunaku ekimutawaanya ki kugenda mu bantu nga babba ente za PDM babba sente z'emyoga ayagala kujjawo Beiro ayagala kujjawo police bondi ayagala kola kino nga manyi tagalina naye Trump bye yalengera olwamaze okulayira n'abifuuwa ate ne bikola. Kati omuntu sembaka yenna Amerika bwe yalinga esiba demokrasiya w'ekimemette yamusibanga amaka tinanyinimu abeera n'eddoboozi lyokangula ku ddoboozi baga nti nanyinimu akangudde ku ddoboozi boggolera ku baana. Kati Trump yakangudde ku ddoboozi era ensi n'ekyuka era olabira nti Semaka yazze abantu ne balitaba olaba ne General akugambye nti weewo abatuufu ebyogamba nti genda si genda transgender titebikola yakangudde ku ddoboozi. Nze manyi femero ne mmero kati ffe tulowooza nti tujja kukola demokrasiya ate tuwe babaka abakuzoganya be baba bakusalirawo kyekinasalawo okutwala eggwanga mu maaso ate bo baagala okyuka oveeko ate bw'ogenda okwegayirira demokrasiya. Kati ebyo mu Amerika njagala tutandika okukoppa ebintu emisingi gya demokrasiya tuzimbe ekonome abantu baffe babeere bagaaga tusomese abantu baffe basome nga basobola okwesalirawo tuteekewo n'emikutu egituusa amawulire ate nga matuufu eri abantu ne pulezidenti abayiseewo abeere n'obuyinza obukangula ku ddoboozi nga nnyinimu bw'abeera. Oyo ye demokrasiya ow'ekimemette asaanidde okuddukanya eggwanga. Obale nnyo Honorable Emmanuel Dombo. Charles Lwamushana. Katonda wa kisa nkyali mulamu kakati ekituvuga kibi sin yetuvuga ndoza owuliddeawo ebigirwa ono yayogedde ku homosexuality tu mu Africa tebayise president si bayise bapasita ebyo byonna bulimba because omusajja oyo gwolaba yamaze dde okukkiriza okuwa Israeli bombs zonna zeyeetaaga to do the genocide in Gaza. Ne Joe Biden byatyamu naye bannange zino nga tuzikozesa mu crowded places mu camps muki already bamusiyema nti yabijjeewo. So you can't tell me nti okuba nti olwanyisa ekisiyaga kikukola hole kati denota abantu. You get by the way mubasooka okumanya nti Jesus Christ azaaliddwa was Herode. Ate Herode yakijja ku basajja ab'amagezi. That time tebamanya nti oyo musajja naye alinga Trump. Tebamanya namugamba lwazaaliddwa gwe tugoberere mu nnyenyi. Kati n'abuuza abasajja abakadde awo alizaalibwa wa era ne bamugamba Bethlehem awo alizaalibwa wa kati n'awa order naga obwana bwonna bwe mugenda ne mumulabako ne mumusangayo obwana bwonna mumbulire nange nzije obwana bwonna from I think 1 day to 3 years bwonna yabusala including n'obwana bw'abakungu bazambali badombo babijiro bonna bali mu kwewaana bwonna babusala. You get kati ensi Katonda n'agikkiriza neeraba ekiva mu kibi
now tuli wano tulaba ekiva mu kibi you are seeing ne kati bakyajja emirambo dead bodies skulls bakyazijja mu bizimbe ebya Gaza ne leero bakyeyongera okutta the other day enyonyi zaabwe zibadde wano tewazuulira zayitawo abaddombo nezibuuka wano ewafeeyo nanga ziketta yali alawuno omukulu yali agenda Angola Joe Biden agenda Angola waba agenda Angola ocekinga mu Uganda okakasa ebitundu ebyetooloddewo ogende wabaddombo ono jagenda okulambula PDM but ono these guys face yaabwe kibi kakati Ezekiel 33:3 asatu agamba motoman watchman you watchman oli ali mu kibi bw'oba tomugambye afa right naye naawe ofa kati mulimu gwaffe kubuulira agasajja ago ogambe Trump kubanga alaba agoberera bye mulimu amaanyi gajja kumulabisa ate naakola ki tola bwe yawona essasi n'ajjukira nti Katonda waali just essasi not even a bomb kati gwe baliira abagaza singa afuna 10% of Gaza just akasasi busasi oli omwana asimanya yali abadde ki nerimujjira bamwegezamu emirundi ku mulundi guno egisukkamu 3 wanje ku mulundi guno bamwegezamu angamba liri amuteeka wansi eyo that was just a bullet that missed but genda olabe ekiri e Gaza the bombs they are using in Gaza abantu n'obagana emmere n'obagana amazzi so okulayira kwe gwe kikuwadde okulayira kwa Trump you see you can't do ogamba enjobe era yenjobe komanyiiko mu paaka simanyi wali wakalala komanyi engabi empeewo bwani bonna obuli mugundi kati okagambe nti between a lion wakati we mpologoma nengo then waliwo n'endala empisi what do you vote what do you vote democracy I should choose among the three chobola mwe wano mulabika ngawa amagezi nyonga bwogera kwe wano wabadde otuwa outline everybody yakasaininga decrease you really look extremely very innocent naye byewa mwawa ukatubimanyi so please nyamba buyambi liberate me tontwala mugasajja ago kale ora binamboze kulayira kwa Trump tusikutwala kasajja ako kyo kasina agenda kugasajja ago lero lwomusana njagala mu wankoko yange agala mu wankoko mwadde enkoko eyaje engeri gyateseza olwaliro ku Trump mwadde enkoko ogireeta lwakubiro banaagaba omutwalo wano tewasiima gwe waguleeta kumbi sera guleeta bagumpe nenguleetere oyo kati bampadde enkoko kulwaki tonsiimirako tuma bakwa nekanzu n'otagino nayo yagigaana ogamba abakiga tebambala makanzu Segirinya we twamuziika twafuna ekyekango n'ennaku zino tufiiriddwa nnyo abantu baffe twafiirwa maama Babadiri ojjukira wano saafuna budde mwogerako tusoke mu Amerika olyoka omwogereko ne twafiiriddwa MP omulala mukyala Komuhanji ne tufiirwa MP omulala Besisira ate mukono eyo ne tufiirwa pasita waffe Pasita Balunabba so ennaku zino tufiiriddwa nnyo era njagala kusaasira abantu okufiirwa tosobola kunsoosa wa Trump nga sinnasaasira abantu bange abafiiriddwa Trump asobola ku excitinga muntu atunula okumpi era Trump ayinza n'oku excitinga abantu abalowooza mu nkola ey'obwannakyemalira kubanga Amerika ebadde eruddewo nnyo nga yeeraga nga poliisi y'ensi yonna naye nga bagambye nti Trump awulira era nga nkimanyidde ddala nti Abamerika bo tebasaaga tosobola boogerako wadde mu lulimi ki lumu nali njogerera ku rediyo ye waffe eyo nenjogera ensonga zange ne wennyimiridde kuteeka ly'ebisiyaga nali sinatuuka nawaka ng'omuntu ali mu Amerika nga nkubidde essimu nga njogerera ebisongovu nti ate nga nva kwogera mu Luganda ka rediyo k'emukono so batuwulira era babigoberera naye nze ekimu ng'oggyeko kiri lwomusana kyayogeddeko kyesaagala kuddamu because nzikiriziganya naye nti nno olutalo oluli e Gaza lugenda kweyongera abantu bagenda kufa nnyo naye era n'ekintu ekirala kye njagala okwogera nti Trump
asayininze okugoba abantu mu America. Bw'oba omanye eggwanga Uganda n'abantu baffe bameka abagenza okusakira eyo mu bulungi ne mu bubi, omanya nti ku kyalo ewaffe Trump singa byatiisatiisa bituukirira abantu baffe agenda kubasindiikiriza. Akoze n'ekintu ekirala ekinene ennyo kyekyokugamba nti no takkiriza nti omwana azaaliddwa mu America bwe bamuzaalirayo n'olwekyo nti afuuse muki mu America, gamba nga amuzadde mugenyi, simanyi oba nga aliyo nga mulambuzi oba nga aliyo ki. Abatamanyi byafaayo bya America bebasobola okugamba nti Trump akuuma nsi y'abajjajjaabe. Trump takuuma nsi y'abajjajjaabe. Nagenda mu America nembuuza nti bannange the original Americans wano baliwo bameka, bali ludda wano, bagamba bawerawo emitwalo ameka 2. Nembuuza babeerawa bali eyo teriyo abakulaga. America is a world of migrants, is a country of migrants. Ne jjajja wa Trump naye yajja buzi mu America ng'ava gye yava. Olw'okuba yasookayo jjajja w'abalala tekimufuula nti nno ye nannyini nnyo, oba jjajja owa mukyala we oba bazadde ba mukyala we oba ki. Ne kakati mu kimu ku kyasayininze abantu baffe ekibakwatako ennyo kyendowooza abalaba programu eno bwe kuba nti no Trump ali eyo yeewera okutikka abantu mu millions, they have said millions of people abajja eyo. Kakati Trump bwe yali ajja ku bukulembeze omulundi ogwasooka yajja n'ekyobugagga kimu nti mu America eyo waliyo abasajja abagenda e Washington ne bakolayo amaka. Kati families ne families ziri eyo mu Washington nti abo be bannabyabufuzi ba kuno ku America. Kati Trump mu kujja mu buyinza ogwasooka yajjanga an outsider from nga outside the Washington ng'avudde eri mu bantu ne bagamba leero ku luno abantu kabatwale ku buki ku buyinza. Yajjira mu people power. Ku luno agenza okuddayo azzeeyo nabagagga banne. Ndabye amazina Elon Musk gazinye wali nayogerako n'eri abantu president ng'alayira. Jjukira nno oyo Trump ye Biden lwe yalayira ye yabizira n'okujja teyajja nakujja ye yabizira. So kyendowooza ekitukwatako ennyo nga bannayuganda kyekyo ekyokudipotinga abantu ng'ate tumanyi nti abantu baffe bangi mu bulambulukufu ne mu butali bulambulukufu babadde bagenze mu nsi za America eyo era nga batusakira. Okiraba bulabi ffe bwe tuba tukola bajeti eyo bannayuganda abali ebweru batuweereza akawumbi ka $1 mu ekonome yaffe mu butongole. Naye singa ate ogenze ne mu butali butongole ojja kulaba nga ssente ezo zikola ki zisingawo nnyo. Omuganda agamba nti omwami alidda ddi ku ggwe kwatuukira. Kwe kugamba nti Trump ayinza okutuukira ku ffe n'olaba enkya ng'omwana wa mulirwana abadde yagenda aweereza kasente. Omanyi bwe tuyita eyo zambali mu byalo, buli woolaba akayumba akalungi, buli woolaba abaana abasoma n'obuuza tulinayo omwana wa ebweru. Kakati eryo essuubi Trump alituddemu. Naye ekigumya kiri kimu nti anti era kuba gijja kuba myaka emeka, gijja kuba myaka 4. Ekirala sisitimu za America z'amaanyi nnyo nti Trump newankubadde asayininze kiyinza okuba tekiwedde. Abantu bakyalina ebifo bingi ne process nyingi ez'okwekola ki ez'okwekubira endulu. Naye njagala kuyozayiza ne Mwami Museveni naye obutaviiramu awo batamuyise wa Trump yakyaziza Katumba oye w'omu America Dr. Robert Roland omu ku bavuganya ku bwa president ndowooza tewamuwulira nako. Naye munange yagambye nange siviiramu awo namulabye yetesetese n'agamba mukyaziza wuno eyavuganya ku bwa president wa America nange tezifudda dda na lusogo. Sebo neyaziza nnyo neyazeege abantu bonna nga naddala baliko ababaka ba paalamenti onaale bonna mboze bwabamenye batugenzeeko kitalo nnyo. Njagala kukulisaayo abo abagenza okuwerekerakoko mwanyinaze oyo mwanyinaffe
Honorable Margaret Komuhangi e Nakasongola gye tuvudde olunaku olwaleero. Njala kulisaayo mwenna nkulikireeyo ddala. Bino ebya America byo tutaddemu. Honorable Nambooza ayogedde ku musajja awo omuyita Elon Musk. Oba omumanyi? Akola ki? SpaceX nagagga na biki biki? Nagagga. Kati yakulira omukutu ogwo gwa X. Oba gwe baali bayita Twitter. Kati mu ssaawa ng'emu emabega awo Biden amubulokinze. Amubulokinze genda ku account ye. Nga Elon Musk ablokinga Biden. Biden ya blokinze Elon Musk. Elon Musk namugamba naye gundi okimanyi guno omukutu nze ngukulira. Kibera kati essaawa namugamba nti bro guno omukutu gwange gwomulokingako. Naye lutalo lwa byanfuna byabo. Mugamba oli namuddamu namugamba nti kale bwe guba gwewezeeko kati ate tewali ka provision yako mu mukutu gwe takalina. Nze nnyine gwo kannezeeko okubulokinga weejeeyo. Ebyo nno bye byakabaawo essaawa eno. Kati mpulira abantu wano aba bulijjo nange nyina omukutu gwa X ogwo guliko ati Daudi Kabanda. Kati obulokinga omuntu n'ayomba. Lwaki ombulokinga? Kakati abamu baliko kuvuma buvumi. Naddala abawagizi bano aba NUP. Ngamba oli babeerako ne bu pseudo accounts. Kakati oli mukama waayo baba mubulokinze. Naawe bw'oba tosobola ku behavinga kiriza tukubulokingi. Kubanga omukutu guli gwa birowoozo ate mwe babasindika kujja kuvuma buvumi na kuteekako bigambo bya buwemu. Okulayira kwa Trump naye akuvumye leero kwekisa okujja bw'otyo totera kubeera bw'otyo totera okuguma. Ani akulumbye? Birabye wano ne binsanyusa nga oli n'olumba bulumi owadde ekifaananyi ekigazi. Olaba oli mukama waayo gwe bablokinze nekimuluma. Gwe babulokinze ate kakati gwe alina bafolowa bana. Kubulokinga nze ngenda mu maaso n'ebyange. Nyina gwe nkoze ki? Gwe njatulidde. Sinayatula naye sebo eby'Amerika abantu ba wano nja kusooka nekya Honorable Nambooze kino kyasembeyo ekyokudipotinga abantu. Well, sikikiririzaamu naye America opposition babadde bagifudde ekiddukiro ky'aboonoonyi nga basinziira wano ne bakola zikatemba zaabwe ne beekalakaasaamu awo 2-3 ne mwami bigirwona akimanyi ng'omuntu ye kyabala visa talina mu opposition entuufu naye agenda ne yeekalakaasaamu awo najja wano n'akwata ettaayi ono n'ankwata ettaayi n'awandiika nti ono alimu balina bye babiwandiika naga nti ali mu kaseera kazigizigi Uganda tasobola kubeera ali wanted regime emunoonye mukama w'ekibiina waali wano regime temunoonye naye kadeyideyi ayagala visa adduke agende kati ng'abantu bakifuulira ddala ekiddukiro ky'aboonoonyi. Oliwo omusajja ali kati omanyi kiri e Canada just wano bakanga mu bukaazi twabeera wano mu kalulu akawedde at least Honorable Domba abimanyi nga America mu bukulembeze obwo bwa Biden yafuukira ddala nga bwoga nti yo opposition ya Uganda accounts zaffe eza Facebook baziblokinga eza Twitter ne baziblokinga buli kimu kyonna ekyali kikwatagana ne gavumenti yaffe kwegamba kyafuukira ddala nti nno eri mu America tetulina nkolagana nabo era kyovula abalajana abo bagenda okudipotinga bwe baliyo. Trump yagambye abali wano irigale abo bateekwa okudda luddawa ewaabwe abaliwo wano mu mateeka no problem. Waliwo mubaka wa parliament at least gwe manyi wa NUP yagendayo nga mu kusaba visa alimbi
nti ngenda kumalayo weeks yamalayo myezi 4 yagenda okudda wali okusaba visa okuddayo ne bagimumu mukyala ava mu Greater Masaka yamalayo myezi 4 kyoga mu Masaka mu Greater Masaka ate bweyogera mukyala ava mu Greater Masaka era bamumanyi ni wanuupu bangi waliyo omu waliyo Namugga waliyo Veronica Nanyondo waliyo Kakande wali bangi so si mukyala ava mu Greater Masaka tomato yombigera nyoma nyonyola bunyonyozi bibyo babadde bakozesa bubi omukisa ogwo n'olwekyo nze siri musanyufu nti no bagenda badipotinga naye bw'obanga obaddeyo irigala okusinziira eyo n'okwonoona eggwanga lyo Uganda bakomyewo okuma visa tekiri kuba n'okabamanabeeni ali munaabala anti ani yakireeta bali nga be boonoona eggwanga Uganda fenga buli gwe bamye kivudde ku ekyo uwa be bamye visa kugenda ne baloopa nti Honorable Dombo kakati olaba ono ng'ayagala visa enkya anti naye ngamba nkuwa kyakulabira okay ono naye tayagala kuva wano gavumenti bwegwanga siriiwo olaba ono ng'ayagala visa gavumenti bwegwanga toliwo okudda nga abakulu tobatuukako kati yagala gwe nga wooli wano waliwo omusajja wano bamwita kamba maliriza ambye nze nakolera Trump campaign government ya Uganda nenkwata kata ayagala genda kusaba visa genda because Trump yawangudde muntu we yawangudde awandika n'ekisonyiwo ayagala yetagenda n'olwekyo waliwo abantu abeera wano kati ng'omuntu ayagala visa nkeera akwata Honorable Dombo ettaayi kati nga bwe tuli wano tuba tutabukamu wano katono n'amugwa mu malaka n'amusindika kati ku makya n'akeera ne bamuwandiikira nti ono abasirikale ba Honorable Dombo bamunoonya bagenda kumutuusaako bulabe baagala kumutta ng'alinnya ng'agenda n'olwekyo abantu abadde bagenda okumenya amateeka n'okwonoona ekifaananyi ky'eggwanga ky'amawanga gaabwe si Uganda yokka Trump awo muwagira ekisembayo America etuwadde ekyokuyiga nti nno bw'oba owangudde akalulu obanga bakuwangudde ne bw'oba toli mu mativu olinda emyaka egyo ne giggwako n'olyoka okola ki okomawo wano e Uganda tubeera mu politics wa kuguguba naye Trump jjukira naye luli yagamba nti tebaamukola ki baamubba yawandiika ekiwandiiko kyaliko sigini kya Biden you know I won n'ateekako ki sigini kya wakiraba yakireka mu office nga bw'oga nti hand over yawandiikamu ekyo yaga nti Biden omukulembeze wa America avaako alina okuwandikira amuddira mu bigere munna akantu kanasanga ku ntebe ngemuwa amagezi kubanga noono yawandiise nga naye amuggyako emisango n'ebirala Biden ng'agijja ku Trump ejali naye oli yamugamba nti Biden you know I won n'ateekako sigini kyaye n'afuluma n'agenda n'alinda emyaka gy'emeka 4 ne giggwako kampeyini bwe baziggulawo n'alyoka akola ki naye wano e Uganda omuntu ne bwaba tebamuwangudde werabiddemu kati Trump yaganira mu office ne batuuka n'okuwayalinga emizindalo okulayiza omupulezidenti omulala nga yakyakalulu naye ye ng'agamba yali agabaddemu babale ng'asaba recount era abakuba muddugavu baali bagenda tuvuma abaali bamulemezaawo tuvawana n'olwekyo waliwo akagurupu akeetanga Proud Boys n'akana simanyi yabakunga ne batuuka wali ku White House kamugamba nti kamugamba tovaawo gwe mutuufu keita simanyi oba othibiti simanyi naye bwe baamala okukawangula kunyweza kirayi kabadde mabuusu bwe baamala si bonna bwe baamala okubawangula abamu naye mwennyini nga mwali obadde olaba embeera Trump gye badde bamuyisaamu bamutwala